I am concerned by what we witnessed during the NRM primaries, the violation of human rights that we witnessed. Katikkiro wa Buganda Owekitiibwa Charles Peter Mayiga avuddeyo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa Julayi omwaka 2025 n'alaga okwemulugunya kwe eri ekibiina ekikulirwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, ekibiina ekya NRM olw'akamyufu akakomekkerezebwa oba akakyagenda mu maaso kubanga okulonda kw'abameeya ne LC5 kukyagenda mu maaso. Ne yeewuunya nnyo embeera eyayoleseddwa abantu mwe bayiiridde omusaayi, abantu ne bafa n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Owekitiibwa Katikkiro mu kulambulula kwe annyonnyodde n'agamba nti kino kigenda kuleeta akabaate k'amaanyi eri eggwanga nnyaffe Uganda bwe tubanga just akamyufu abantu beeyuzizza ne batuuka wano. Kiki ddala ekigenda okubanga kitwolekera? Sooka owulize Katikkiro. I am concerned by what we witnessed during the NRM primaries, the violation of human rights that we witnessed. That can cause problems for the country, big, grave problems for the country. If party primaries are that violent, what will happen to the national elections? So the culprits must be brought to book. Those responsible for the violence should be investigated, arrested and charged as the law stipulates, as the law says. Katikkiro wa Buganda okwogera bino byonna abadde atongoza alipoota ya disitulikiti ya Wakiso ekwata ku mbeera z'eddembe ly'obuntu ey'omulundi ogwokutaano era ng'omulanga guli eri ab'ebyokwerinda okweddako ku nsonga y'okutulugunya bannayuganda. Bagambye nti be basinga okusongwamu olunwe. Omukolo nno guno olunaku olwaleero mukwano gwange guyindidde ku kitebe kya disitulikiti e Wakiso nga gwategekeddwa abakulembeze ba disitulikiti. Senkuluwa Foundation for Human Rights Initiative Dr. Livingstone Sewanyana era ku mukolo guno gwennyini asabye bannabyabufuzi naddala abagenda okuvuganya ku bifo eby'enjawulo okwegendereza olulimi lwabwe mu kunoonya akalulu. So olunaku olwaleero Katikkiro wa Buganda wabadde ku mukolo guno ogubadde gutongoza alipoota ekwata ku byobulamu awo ekifaananyi kyolaba abadde agezaako okuteeka omukono ku alipoota eyo ekwata ku byobulamu. So akitutte ng'ekikulu ennyo okusonga olunwe mu kibiina ki NRM kyagamba nti bano beefuddemu koko okuba nti batyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga nga kirabikira ddala mu kakiiko ak'ebyokulonda engeri gye kaakuttemu ensonga ne bannayuganda bangi oba abamu abaalusuddemu akaba, abamu ne bavaayo nga balina ebiwundu eby'enjawulo ate abalala ne bavaayo nga baawukanye n'okulaba nti nga olaba mu kifaananyi ekyo babadde omu ku bakulu ng'atwala akulira akakiiko k'ebyokulonda ka NRM omukulu Tango Doyi babadde bamutwala kaguddeyo. So Owekitiibwa Katikkiro abadde yeewuunya ngeri buntu oba eddembe ly'obuntu gye lirinnyiddwamu. Wabula Owekitiibwa mukadde kikamu agambye nti kati bwe tubanga essaawa zino tuli mu kamyufu abantu ne babanga bayisiddwa bubi bwe bati nga bayisiddwa ng'ekyokuttale, olwakalu lwakatuufu kagenda kufaanana katya? Era agambye nti eggwanga lya Uganda lirina okwegendereza ennyo era nti bino ebibaddewo mu kamyufu kano tetubitwala ng'ebyolusaagiriro olw'ensonga nti embeera eyinza okutandika ng'ey'okusaaga gye bikkidde nga n'eggwanga litwaliddwamu mu buzibu obw'amaanyi obuyinza okubanga bubaawo. Kati olunaku olwaleero we tubanga tuvudde ku bigambo ebyogeddwa Owekitiibwa Katikkiro, njagala tutunuleko emabega omwaka guno bukyanga gutandika. Owekitiibwa Katikkiro ayongedde nnyo okubanga atunuulira ku nsonga naddala ensonga ezirimu okutulugunya n'okuba nti eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa batya. Omwaka guno nga Edi Mutwe akwatiddwa, General Muhoozi Kainerugaba yagenda ku mukutu gwe nasayo ekifaananyi nga bw'okiraba. Era General Muhoozi yagamba nti ali mu kuyigiriza mwana mulenzi Edi Mutwe olulimi olunyankole. Owekitiibwa Katikkiro era still yavaayo ku nsonga y'emu n'agamba nti bannange nedda General Muhoozi bw'obanga gw'olina Edi Mutwe
nedda ssebo eno si yejja okuba enkola si yejja okubeera emaanya y'enkoko Edi Mutwe mukomyewo eri abantu mukomyewo afune eddembe lye. That is Oweekitiibwa Katikkiro for you nga avaayo ku side y'eddembe ly'obuntu omwaka guno. Kati bwe tubaawo nga tuvuddewo njagala tuddeyo mu kibiina ki NRM wakati nga abantu bangi bakyakaaba muganda wange ne bajjeno batandise okubeera nga bawulira ennaku. Retired Major General Kayanja bwe muba mumujjukira bulungi nnyo eyali mu Wembley squad omukulu oyo naye yavuddeyo n'awanda busagwa eri President Yoweri Kaguta Museveni si yeyeka wamu n'ekibiina ki NRM abakitwala ab'okulondesa na buli eyeenyigidde mu bibadde bigenda maaso. Ono agamba nti nedda embeera egenda maaso apaana. Bagenze tuza mu nsikufu abamu democracy number 1 kikyatwala mu nsiko ku 10-point program tayinza kulinyirirwa. Nze Kayanja nga nkyali mulamu. Wakati nga Retired Major General Kayanja eyaliko wali mu Wembley squad alayidde ne ku bulamu bwe nti byonna ebiriwo tebijja kubaawo ng'akyali mulamu. Agamba nti ensiko tebaagigendera mu bwereere. Ono yaweereza President Museveni obubaka obulala mwe yamugambidde nti amazima essaawa zino yejjeno ayinza okuba ng'akyali omu mu kino ekigenda mu maaso wabula beegendereze nti we bunaakeerera oba we bunaasukkira bayinza okuva mu kubeera nti ali omu ne bawera 10 ne bawera okusukkako awo era nti ebiyinza okuddirira byandiba nga si birungi wabula bino abyogera ng'agamba nti he appeals to the president obanga abiweereza his excellency the president of Uganda wakati mu busungu mu bukambwe n'obukaawu wabula nga jeno obusungu bwonna bwabadde buva mu kalulu na byonna ebyatambudde ku saidi z'Erakai n'engeri demokrasiya gye yatataganyiziddwamu mu kamyufu ak'ekibiina ki NRM. Sokolize jeno. Appealing to you, Your Excellency, I may be alone, but we may be 10 tomorrow. We are not going to allow this to happen. We are just studying it. Wano nno jeno yalabye ebitabuse n'atandika okuba ng'akozesereza ddala olulimi olw'abannamagye era n'akambuwala ne sekukambuwala yenna. Jeno ayogera ku ky'okubeera nti yayiwa omusaayi ku lwa gavumenti eno yeesogga ensiko n'alwana ne sekulwana yenna era agamba nti buli kiisa ayimirira mu kkubo lye agenda kubanga amukolako ng'obuyinza bwe bulagira era yatandise okuba nga alagira buli kiisa eyamunyizizza naddala mu kamyufu kano okutandika okuba nga adda bbali amwesege amuviire olw'ensonga nti essaawa yonna w'abatuukirako buli kiisa ali answerable. Jeno omusaayi gwe teyayiwa gwa bwereere agenda kuba nga alumba omu ku omu wabula obusungu bwonna Jeno Kayanja retired major abuweereza era abusitula olw'ensonga z'akalulu ka NRM ak'ekibiina ki NRM akakulemberwa president w'eggwanga. Before I deal with Kinyamatama and his colleague, 5 they answerable to the government. And if I'm part of this government, and if I shed blood in this government, I request them they should get it out before I reach Rakai. I'm ready to face anything. Bwatyo Retired Major General Kayanja mu busungu obw'amaanyi nga tasalikako musale yavuddeyo nga mukambwe nnyo. Yaweereza president w'eggwanga obubaka n'amugamba nti olwaleero nnyinza okubeera nga ndi omu wabula bwe lunaasukkawo tujja kuwera 10 n'okusingawo abatali basanyufu. Jeno ensonga ye n'obulumi waasinga okuba nga abujja agamba nti bayingira mu nsiko ne president w'eggwanga ne balwanirira eggwanga lino nga basinga okuba nti bafubako kwe kulaba nti eggwanga lifuna demokrasiya ne bannansi okubeera nti beeyagalira mu nsi yaabwe ewatali mbeera yonna
ewatali mbeera ya kutaataganyizibwa mu bululu, ewatali mbeera ya buli muntu okubanga yeeyagalira mu nsonga ze ezikwatagana n'eggwanga ng'azeenyigiramu butereevu. Oba otegeera embeera eyo. Wabula nga sinnagenda wa President Museveni, bangi ababadde tebamanyi ku kya Major General Eri Kayanja kati retired. Yawumula amagye g'eggwanga gano omwaka gwali gwa 2022 bwe mbanga seerabidde. Era nzijukira nti General y'omu ku basajja abaali tebeerya ntama, abakambwe ennyo, abasunguwavu. In fact, retired Major General Eri Kayanja bwe yali awumula mu 2022 September yannyonnyolanga bwe yeesogga ensiko ng'amanyi bulungi nti olutalo lwali lwakumala wiiki 2 zokka yadde ku bibye. Like yeyo level ya General kwali nti mukambwe ennyo era ye ebintu ebikwatagana n'entalo no busunguwavu talina muzannyo ku byo wekiba nti nno waliwo aleeta okutataganya. Wabula retired Major General Eri Kayanja watandikira okubeera nga mukambwe ennyo n'okusitula obusungu. President Yoweri Kaguta Museveni ate ye yasoose okubeera n'obusungu obw'ekika ekyawaggulu. Atya President Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'akamyufu okuggwa akaaba MPs ng'ovudde Kano akaddiridde, President Yoweri Kaguta Museveni yawandiise ebbaluwa 3 mu nnaku 2 zokka. Nga President Yoweri Kaguta Museveni yabadde alaga obusungu n'obutali bumativu ku ngeri akalulu gye kakwatiddwamu. So retired General Eri Kayanja, not Tumwine, I'm sorry, wavirayo okulaga y'obusungu bwe ate nga President Museveni y'obusungu abadde yabulagadda. In fact, President Museveni yakiyise kutokooza nti ababadde babba obululu mu kamyufu kano akatambudde n'okuggwa babadde bakola ekikolwa ky'okutokooza oba ky'oyinza okuyita polluting the NRM primaries. Ngagamba nti bannakigwanyizi babadde bangi, omwabadde ababadde basaba abantu ensimbi, ogenda mu ziregisita z'eggwanga ne bazikyusakyusa ne bakolamu ebyabwe n'okulangirira abantu abatali batuufu. In fact, President Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'anokolayo ebitundu nga Mayuge, agamba nti eyo akavuyo akaaliyo tekabeereka. Ebuyende nayogera ku Kapchora, nayogera ku Padel, nayogera ku Oyam, nayogera e Rwampara, Karenga, Mbalala n'ebitundu ebyenjawulo. President Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nti baakola obubbi n'obunyaguluzi bw'akalulu obutabangawo, ate era mukadde ke kamu n'okuba nti bakuba bannansi ne Ssekukuba yenna. Ono nno yaragidde era waliwo ebbaluwa eyabadde eva mu State House eyabadde eragira okutandika okukwata buli kiisi eyabadde yenyigidde mu kubba obululu buno. Waliwo baregisitwa abagombeddwamu obwala ne babatwala kipayopayo nga bo kye babadde bakola badde abamu badduse ne ziregisita ku polling stations ezimu, ate abalala ne badduka ne zi DR form. DR form lwero olupapulo olubeerako ebirangiriddwa ani awangudde. Ate ebitundu ebimu akalulu kano kabaddemu akavuyo nti bamaliriza nga ewamu omuntu akutte kyakubiri wabula alangirira n'asituka n'alangirira mulala. Okumanya akavuyo kaali kangi ne Prime Minister ow'ekitiibwa Honorable Minister Nabbanja akavuyo ako kamutwaliramu era nti waliwo ne MP wezaavugira ddala mu kavuvuŋŋana ako mu bitundu byewaabwe eyo. So ow'ekitiibwa Katikkiro avuddeyo n'agamba nti nedda, tetusobola kukkiriza bintu byenyinyaza bwe biti mu ggwanga lyaffe, kubanga mwe mujja biyita ebyolusaago bigende kagenderere ng'omusaayi gutandise okuyiika wano gubune eggwanga ate abantu bafune obuzibu obw'amaanyi. So nga yo ow'ekitiibwa Katikkiro ali mu position ennene era nga abantu bamutunuulidde akulembeddemu bannayuganda n'abali mu Buganda n'abagamba nti bannange tulina okuvaayo ne tuvumirira ebikolwa ebyabadde mu kamyufu ka NRM bireme kutambula ate bituuke ne ku side ey'abantu mu kalulu kali akawamu akanaabiramu n'ebibiina ebirala, nti olaba kyabadde kibiina kimu nga kyekikola kiti
ate ebibiina ebingi. Alson Painters Juji basizi balangi. Abasse ddiyo omusonso ziri erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu. Likinga video eno.